nebyomanyi nabyo sirika yitibwa omuntu ow'emmizi mu mulembe guno omuntu anoonya ne gwabulira ekyama takyalabika abantu betwandibulidde ebyama banoonya content stupid mbuliza neba nti ddala nenkubulira ebintu byange ngonoonya content. Finally, Pr Bugingo atabukidde Calvin Kayanja era n'amulagira ave mu nsonga za famire ye, n'amulagira yeesonyiwe Teddy Bugingo. Yasinzidde mu lancha wa service n'abeera nga ate munange asabula Calvin Kayanja indirectly, yamugambye va mu bintu bya famire yange, va mu bintu by'amaka gange, ye lwaki tosirikira byama Calvin Kayanja, lwaki tosirikira byama? Omusumba yabyogedde indirectly, naye yabadde ategeeza Calvin Kayanja, ate ne Calvin Kayanja yategedde nti babadde bategeeza ye, era naye n'amwanukula mu katambi kano kengenda okulaga. Lwakuba Calvin Kayanja yagambye tagenda lekeraawo kwogera, agenda sigala nga famire agyogerako, naye nze ndaba kuno kwe bayita okwekaza. Calvin Kayanja yaswadde naye ali mu kwekaza. Kale kankulaga akatambi, naye mbadde nkusaba busabi video eno gimpeere like, subscribinga gwatanaba ku subscribinga. Nebyomanyi nabyo sirika yitibwa omuntu ow'emmizi mu mulembe guno omuntu anoonya ne gwabulira ekyama takyalabika abantu betwandibulidde ebyama banoonya content stupid mbuliza neba nti ddala nenkubulira ebintu byange ngonoonya content. Pr Bugingo ne bwe kwandibadde kukuuma byama oba kunoonya content nga bw'ogambye, naye nange ndi musajja muzadde. Abaana kye baakukoze obutakubira ssimu wadde okujja okukukyalira nga wakomye ku mugo gwa ntaana, bwe nzibiikiriza ababo n'ewange kijja. Bwe sigamba kati baana nti entalo za maama waabwe nange tezibakwatako, mba nkoze kikyamu. Amazima ga Katonda mu ggulu bwe sitagamba ku baana bo balekeraawo okusaavinga entalo z'abalabe bo, mba sikuyambye nze ng'eyategedde ku kyama kyo. Pastor nze ndi muntu w'amazima nnyo, bw'oba toddamu kuŋŋamba ku byama bukireke. Naye ng'amazima ga Katonda mu ggulu sisobola kuzibiikiriza kintu kisobola kukuyamba. Kubanga amazima ga Katonda abaana bo bano beetaaga kugambako nti omuzadde aba muzadde, tebajja kkeera kufunayo taata waabwe mulala. Balekeraawo okulwana entalo ze bataamanya. Makula abeera maama waabwe, Susan Makula maama waabwe, tebakyalina kyakikolera. Gali maka gaabwe Namayumba, balina okufunayo kadde bajje bakyalire ku kitaabwe, si mu bizibu mwokka. Era n'okutegeeza abaana bo nti ffenna abaana be balaba tulinayo ba step mothers, bataata baffe baawasa abakazi abalala, ne tuba respectinga, tetulwana ntalo za maama waffe ze tutaamanya. Pastors ndi muntu ali lil mu bulamu, era nagamba ne ka video njagala oddemu okalabe nti ekinya nnaku kijinya mpalo kiri wuwo nti obusiru buli mu baana bo, naye n'ewange bujja. Singa soogera mazima leero mbunzibiikiriza byama nkuuma nnyo kyama kya pastor, n'ewange kijja kundya. Amazima gennyini pastor, abaana bo bano balina obusiru mu mitwe, basaavinga interest z'abalabe bo, olw'okuba ababayamba be bakuwalana. Pastor, oyagala nkuuma ekyama ng'abaana ab'entumbwe zo bali mu kusaavinga interest z'abalabe bo? Olw'okuba waliwo pastor yabazaala obukulu gw'otakolagana naye, gwe mwewalana naye, basalawo nnyo okumulaga nti ye mulungi ennyo mu nsi eno ebbanga ettono ly'abalabidde ku lye baakabeera mu nsi eno ne beerabira kitaawe. Abaana wabakola ki ekibi ennyo ekyo ddala okuleka nga tebalina bubeezi mu magezi mu mutwe? Kuba tuuse emyaka egisalawo bwe tebalina magezi mu mitwe, lwaki tetubagambako? Tulabe bataata ababi okusinga ggwe Pr Bugingo. Tulabe bataata abajooze ba maama ne babasambasamba ne babatuufu ne babatta n'obatta, naye ng'abaana bakya respectinga taata waabwe. Kozi ne Bayibuli zennyini ze musoma zitulagira ennyo okurespectinga n'okwagala abazadde, ennaku zaffe zibeere nnyingi mu nsi. Ddala kibi ki kye nakoze okugamba abaana bo bwe basobola okubeera n'ennaku ennyingi mu nsi? Bayibuli gisome. Bwe mwennyini nali mu nnyumba yo n'oŋŋamba
Era na kino era ndese kyama kirala. N'omugamba nti Bayibuli amateeka 10 gokka gennyo etteeka lyokka lyerambulula ly'eryokutyanga kitaawo ne nnyoko. Keekongerako ennaku zo zibeere nnyingi ku nsi. Kati ne baganda bange bano mbagamba muli ku bikolimo musavinga interest z'abalabe ba taata wammwe ne bwe baba tebaagala taata wammwe nammwe tebabaagala kuba guli musaayi gwammwe. Kituufu tulina abantu abaatuzaala obukulu naye tebayinza kutwerabiza bazadde baffe kubanga singa si muzadde ono singa temwandaba maamawo kaabeere mubi atya oba kitaawo kaabeere mubi atya mubi naye ate era yewuwo. Sikkiriza nti pastor ali perfect naye mubi naye yewammwe. Owanga omulungi tajja kkeera kubeera kitaawo ne bw'ali kuyamba atya mu bulamu. Sikugambye nti abakuyamba baveeko barespectinge naye ne kitammwe munoonye we mumussa mu bulamu bwe muba mwagala emikisa. Kirungi mukuze era ensi nammwe mutandise ogifeesinga naye ensigo gye musiga ewa kitammwe era y'ensigo gye mugenda okungula mu baana bammwe. Ensigo etambula rotates around. Ensigo n'obukyayi bw'osiga ku muntu eyakuzaala eyakumanya nga tonneemanya eyakuzaala eyakulabirira n'akuweerera paka university byonna byakkoledde n'obyerabira nti olw'okuba ayawukanye ne maamawo. Naawe mu nsi eno tomanyi bw'ogenda kutambula. Kino naawe kijja gy'oli. Pastor nsonyiwa baganda bange abo nalina obbagamba ebigambo eby'amakulu wadde nakolamu olugambo ne saanoonya content nali ntaasa ggwanga n'abaana abo kubataasa ku kikolimo kye boolekedde olw'okuyisaamu amaaso n'okulaga obukyayi eri omuntu eyabaleeta mu nsi. Kale nayitiramu ku lulimi awo kubayita ababuyabuya naye gwe olaba si babuyabuya. Pasa bwe mba nabayita abasiru abagwagwagwagwa ddala omuntu atayinza kutegeera kitaawe n'asaavinga interest z'abalabe ba kitaawe si mugwagwa si mubuyabuya si musiru mu nsi eno. Byebyo ebyange pasito batonyongera byamabireke ekyo Katonda ye yaŋŋambye nkulwanira olutalo olwo. Butereefu oyo nno ye mukulu Calvin Kayanja ayogedde nnyo era mu byayogedde twongedde okukakasa nti omukulu alabika si wa kuva ku famire ya Pr Bugingo naye kennyini akyeyogeredde titagenda bavaako at least amazima galimusa naye alina okugoogera abaana balina okukimanya nti bakola kikyamu ne Teddy alina okukimanya nti yakola kikyamu alemeddeko era alaga akyalemerako naye nga ku lwaki ate oba okola bw'otyo. Omusumba yagambye biveemu bireke ebyamato byogera sirika naye yo omusajja alaga nti tagenda kusirika alaga nti akyayogera. Mu nsi wali abantu abagala ebyonoonese naye ye Calvin Kayanja ayagala nnyo ebyonoonese naye nze kuno nkuyita kwekaza alabika yaswaddemu kuno nze nkulaba nga Calvin Kayanja okwekaza okwereere oluvannyuma lwa pastor okumugamba nti biveemu awo aba alina kwekaza bwekaza nga talina kyakkola statafa aba alina kwekaliza mu firimu ye n'alaba nga agyekalizaamu wadde ye mukyamu naye n'abalowoozesa era n'abalaga nti ye mutuufu kumbe mukyamu nnyo era kati wano talina kyakkola. Nange newe naalibadde Calvin Kayanja kino kyakoze nange kyenandikoze at least nandyekazizaawo naye ng'omusajja ye ekituufu kyandibanga ekintu ekyamulidde. Butereevu oyo abadde Calvin Kayanja katulinde tulaba atebwa gye binaggweera. Nyongera okujjukisa nti obadde kujjika media era nga gwe nawe natabakulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olikinge okomentinge ate era osharinge tera kutandika all notification bell yo Butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga kutereddeyo video empya. Nakugamba bw'osanga kalango onawuna toka skippinga kubanga eyengeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino kwatawo mu kigalo Butereevu video eno ojja kubeera nga ogimperedde like mwabatwabira ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatwabira nawaka mu ggwanga Uganda nyongera okubebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Weekumire kujjika media tukyakuleetera amawulire agakabi agooca agakagwawo mangi nnyo wano kujjika media. Woba tonnaba subscribinga ne video eno gimpeere like
ekyo nakyo kintu kikulu nnyo. Notification bw'ogiteekako ekyo kiba kitegeeza nti buli wenteekayo vidiyo empya oba ojja funa notification obeere nga vidiyo eyo gibikula ate obeere nga gwe asooka okumanya biki ebifa mu ggwanga lyo ng'oyitira ku mukutu guno ogwa Jika Media. Weebale nnyo, weebalire ddala. Kale nzikiriza nkwagalize olunaku olulungi, akuume atakuumira mpeera. Mweraba.